Abawabi ba gavumenti babadde bamaze emyezi 2 ne wiiki emu mu Kedimo mwe babadde bawakanyiza ekyokubawa emisaala emitono. Olwaleero bano bakuŋŋaanidde ku hoteli ya Africana ne bakuba akalulu era gye biggweeredde ng'abantu 132 basazeewo bayimiriza Kedimo. Olw'abawabi ba gavumenti mu kibiina kyabwe ekibagatta ekya Uganda Association of Prosecutors basazeewo okuyimirizamu akedimo kaabwe ebbanga etali ggere olw'ensonga nti ensonga zaabwe gavumenti ezikolako ensonga z'omusaala. Kyokka bano bagamba nti bwe bakizuula nti gavumenti eremereddwa okutuukiriza bye babasuubiza tekijja kubalobera kuddamu kwediima nate. Basanyufu ndowooza singa tebabadde basanyufu bandibadde beeyongerayo n'okwediima. David Baxter Bakibinga agamba nti abawabi ba gavumenti bakudda ku mirimu gyabwe mu bwangu ddala. N'olunaku lw'enkya abo abali mu Kampala n'emiriraano n'ebitundu ebirala kubanga batambuddeko eŋŋendo olowooza olwokusatu banaddayo ku mirimu gyabwe. Bano okuyimiriza Kedimo bagamba balina bwe batuuse ne gavumenti ku nsonga z'omusaala gwabwe kyokka ne gavumenti okulangirira bwe waliwo abakozi baayo abagenda okwongerwa omusaala nakyo kikoze kinene. Juma Kiria, NTV Akawungezi.